Sabiti ewedde ne wetuyingiridde sabiti eno nga akulira akakiiko akalwanizika eddembe ly'obuntu mu Uganda Mariam Wangadya ayita mu bingi omulina okuba nti bimutuusizza okwoza ku mmunye bakamishona agamba bamulima empindi ku mabega bamwogerera amafuukuule mukadde ke kamu ng'akyayita mu ebyo ayina ebibuzo bingi ku kigambo basement era ayagala amanye eriruddawa mu kiseera kye kimu bannabyabufuzi kuva mu bibiina eby'enjawulo nalabye abakulu okuva mu PFF nenda abakulu okuva mu NUP Jema n'ebibiina ebirala beegasse wamu ne UPC nga kwogitadde okubanja n'okumanya Mwanga Kivumbi aliruddawa era badde babanja basookedde wa Mariam Wangadya ali mu kattu eyatuuka n'okuwandiika ebbaluwa gye simanyi oba yagiwandiika kubanga ffe twagirabanga gabalekulidde n'ebirala ebingebyo okusoomozebwa kuno agenda kuyitamu atya n'okulaba nga nagala basigala nga bafuna services okuva mu kakiiko aka Human Rights Commission. Kakati ekisooka akakiiko ako kayina omulimu eri bannayuganda nti kateebwawo constitution yekassaawo yeteekawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu kati Uganda Human Rights Commission agikulira yakulira bano bakomishona balala batula nabo bamwami Simewo bashifula Lukwago n'abalala kati eddembe ly'obuntu nga lityoboolwa tuba tulinda abantu balina kuddukira eyo yes ne tufuna eddoboozi lyammwe ko mwina gundi constitutional mandate ebaweebwa okujja okutangaza oba okuteekawo embeera ku bitongole byaki bya gavumenti ebiri mu kutyoboola eddembe lino kati emirundi mingi nga tetunnamanya bino byazze nga akaabo abantu badde baddukirayo nga beemulugunya nini tutawulira ddoboozi liveeyo oluvannyuma ennyo lw'okunyigirizibwa okwo n'avaayo n'agamba nti nze nga ssentebe w'akakiiko emikono misibe bannange bennyini bantemeredde ebigambo eri mukama wanga nnonda eriwa nti n'emirimu gyange nnyina okukola nga ssentebe sikyagikola naye agenza okubyogera Mariam Wangadya yasooka n'abeera kakiiko nga si yakakulira bamulonda okukakulira ndowooza 2021 kaakati n'agamba naye okuva lwe yatuula mu ntebe yakoleranga emabega w'abali nga bimu kitambula bulungi byatula mu ntebe embeera neyonooneka nabula mu kakiiko ka palamenti ng'ayogera ng'ayina obulumi naki naye nze ŋŋamba nabulidde mbu mwami Simewo Nsubuga n'ani n'abalala kuba mukyala Wangadya yaaga badde bayita mu abaana abeera ku social media n'abalala n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo okulabika nti erinnya balyonoona bamwogera bino bamwogerera biri era nga akaaba ali mu bulumi naye Mariam Wangadya gwe oyina ekifo mwoli oyina n'eddoboozi bw'oba osobola okunyigirizibwa n'okaaba bw'oti naye oli bweru weetaaya omanyi lwaki yali akaaba ayitamu ekyo eddembe lye ery'obuntu lyali lityoboddwa ng'alaba limuggiddwako erinnya lye littattanizibwa takyaweebwa mwaganya kukola mulimu gwe gwalina kukola eryo lyonna ddembe mwe tuli kaakati asaasire bannayuganda before this nga ffe tanabitugamba abaali nga bamulaajanira nga bagamba ffe nno bo tebabatemako na butemi bigambo nakuboogerako omuntu bamukutte bamusibye naye nga abafamire tebamanyi gyali ebbanga eryo lyonna naye n'essaawa zino nga chairman wa Uganda Human Rights Commission akyalina byasobola okukola kuba entebe yakyagirimu baatutegeeza nti bwe yawandiika ebbaluwa eraga okulekulira yalinga abategeezaako nti embeeno bwetaakyuke nja kukola ki nja kugenda mirimu gisuulewo naye akyali mu kifo ne byalina okukozesa ne mulokana bikyakyabirina bakamishona bano tabalinaako buyinza nga ssentebe w'akakiiko tabalinaako buyinza okubawummuza n'alonda abalala ati si yabalonda ani abalonda president tosobola kugira kugoba gw'otaalonda naddala ku leve y'abakamishona si yabalonda just yabakulira chairman waabwe naye yamuteekawo yateekawo bali naye nze ŋŋamba akyayina omukisa okuzza lipooti eri kyova bwe yajja mu mawulire n'agamba bamulana abantu abali incompetent n'ebirala nze nagamba kyalina okukola kyali kimu yalina kuwandiika n'ategeeza mukama we ate si omuntu ataakole mu myaka ebiri omulaba
nga bakamukuwa n'ogaana nayo n'entambuza y'emirimu oba gumu in fact gibe emyezi mukaaga emirimu gimba kuteeka ku mulimu nga toli permanent ne bakugamba sooka okoleyo emyezi mukaaga ng'okyali ku probation yawo tulabe kaakati we bukola obulungi ne bakukakasa kati naye mu myezi mukaaga kale omwaka yandibadde yakola report n'agiweereza mukama we nti abantu be wampa okukola nabo tebali competent kimala ku mulimu guno kano n'abeerawo ng'agamba nti ne president namuwandiikira mu mwaka gutya teyatayina kyeyakola ku bantu bano naye essaawa zino nga yo maze tetumanyi kuba twakabulira saidi ye bali tebannavaayo kwogera abalala kati nakirabyemu osobola oyinza okusooka n'owuliza saidi eno ogenda okulira saidi eringa nabo balina ki ensonga ate ffe mu mateeka tukkiririza mu kyetuyita fair hearing buli muntu nayeeyogerako n'omanya saidi yo naavunaanibwa n'ono n'ogamba ono ye mukyamu oba ono ye muki ye mutuufu kati tumanyi bali banne bo bagamba ki sinawulirako Simeon Nsubuga ku mukutu gwonna ng'atangaaza saidi ye oba Sifula Lukwago n'abalala kati mukyala wa Ngadya ng'akyali chairman ayina mandate ayina obuvunaanyizibwa bw'alina otuukiza eri bannayuganda era essaawa zino yandibadde yayisizza dde ekiwandiiko nga Uganda Human Rights Commission nga mu ntandikwa ng'abantu bakatandika okulaaja na wiiki ng'emu bbiri nga Mwanga Kivumbi abuze kuba kati eno yakusatu yandibadde nga Uganda Human Rights Commission yavaayo dda ate si yasoose okubanga embeera bwetyo kati twogera ku mannya amanene pamuwanga waliwo abantu be bazzenga emmotoka n'emusena ku kyalo n'abula agamalobozi maki matono mangi naye bambi tebalina mannya manene nsobola okujja n'ŋŋambe nti gundi abo ng'obamaze waliwo abaana eddembe ly'obuntu ligendera ddala waliwo abaakwatibwa najja ne bamusindika ku alimanda eruzira eba mu makomera muno abantu bali mu makomera omwo nga tamanyi lwalidda mu kkooti naye nga n'omusango tegumusingibwa nga gwe yakola naye nga amazeemu emyaka 3 amazeemu emyaka 4 omanyi okusiba omuntu emyaka 4 naye nga talinnyanga mu kkooti kuwoza abo nabaggiddwako eddembe lyabwe eyo gyonna eyo mirimu gye bakwatako bano abakulu abakakiiko k'eddembe ly'obuntu enkwata abantu gye bakwatibwamu naye tebavangayo tetuwulyanko ddoboozi lyonna kale katugeze biri ebirala byalina okukola mulimu abatwalayo ensonga ez'enjawulo nga balina oziwaako ensala naki kale nga ziganye katubawulire nga mukozesa emitimbagano gino nti olwaleero nti mukyama lye Muwangadya ayina press conference najja nga kyamaani wa Uganda Human Rights Commission netuwulira endowooza ze ku bino naye asirise kati bamaze kumukwatako naye ne babaawo atandise okutagenya ku ddembe lye n'avaayo n'akaaba nalaba bamu ku bakamishona abalabika mu Kosase kuba naye baali bamuyiseeyo Wangadya natalabika bakamishona bagamba nti baludde bamaze ebbanga ddene nga tebatuuza na nkiiko ez'akakiiko ako kwegamba bwe kiba nti olwaleero Human Rights Commission erimu kati biringa biwayi ono ali eno nono ali eno ddala kanaakola omulimu gwako bannayuganda gwe bakalinamu essuubi obukozi tekajja kukola kuba tekali mu kukola naye katulina kwapiiringa eri abalonda ndowooza atukyusizeemu bano bakozeeko kye bakoze naye gino emyaka 5 okuva mu 2021 zino cases zetwogerako zezimu okuva letwava mu kaluuka lya ka 2021 bantu kubawamba kola ki abantu baddukiddeyo tebafunyeeyo buyambi enkiiko tezikyatuula lwa nsonga tebakyakwatagana chairman abamu bali banne tebaminaamu bwesige nabo abatya naye abatya bakamishona bane naye abatya kaakati tebakyatuula akakiiko kalinga katakyalina maki makulu kitegeeza president alina kasatulula atulondera abantu abaki abalala ate abalina egundi abalina obusobozi okwadressinga ensonga z'Abannayuganda. Bwe kiba nti olwaleero tekakyalina makulu ate nga abali mu kubanja obwenkanya bwa Mwanga Kivumbi gye baddukidde mu kiseera nga Wangadya alina ebizibu kino bano kye bakola kiina we kibatuusa ge makuba agaliwo bo baagala bagezeeko avenues zonna kabagendeyo ewa Wangadya kyemmanyi bannamateeka balina okuba nga bafuna dda order ya habeas corpus okuva mu kkooti ekyolagiro kkooti kyewa neweereza ekiwandiiko ekiweereza ebitongole bye byokwerinda
okuleeta omuntu oyo abuze nga Lukwago either nga mulamu oba mufu nebo bakugamba muleete. Yes. Simanyi oba bakifuna ne bakitwalayo ng'ebitongole by'okwenda bikyaganye buganye. Naye kye tuli sure nawulira juzi General Loisonga agamba nti Lukwago ni Muwanga bamulina aliko wakola ki gwali naye ajja kuleetebwa mu budde obuki obutuufu. Kati kikakasa waliwo ebitongole by'okwerinda ebikola ki ebimulina. Kati mu kumanya nti waliwo ebitongole ebimulina bano bannamateeka bennyini abe babawa ekiwandiiko ekyo nti UPDF batugambye mu mulina Muwanga kooti ebagambye mumuleete nga mulamu bamuki ngera gwo kooti nze si ayogerera UPDF si ayogera naye munnaye gyava gonya bweva mu nnyanja ne kugamba nti entobo y'ennyanja ntabangufu nze ayita kungulu sobola kugiwakanya kakati naye aliira mu nnyanja bw'aba tugamba nti waliyo ekiriyo tetusobola kikola ki kiwakanya. Ate n'ekira poliisi yaliwo nga bakwata Muwanga Kivumbi in fact ya blocking ekkubo omusajja nga bamukwata kitegeeza waliwo kukwatagana wakati w'abatwala Muwanga ne poliisi. So abo bonna bali responsible. Kati order ina kuweebwa poliisi buli kitongole ky'ebyokwerinda baleete Muwanga mulamu oba mufu bw'aba alina omusango ajje mu kooti agwanukule bw'aba tagulina. Naye tebakoma ku Muwanga yekka, waliyo abalala abakwatibwa abatalina mannya abazze bakwatibwa mbala drone zimusenye. So amateeka gagobererwe. Ensi bw'etaagoberere mateeka ffenna tugenda kufuuka ba victim olunaku olumu. Kiriza obagaana waliwo ojja okunyiiza okumpi woyita okukiira ojja kuba neighbor basatu waliwo omuduumizi wa poliisi asulawo ogenda omunyiiza akukwata akuggalire ewe obeera nga tetumanyi gy'oli ku poliisi toliiyo naye ng'oli mu sitowayo omusula embwa. Kano kye ŋŋamba nti bwe tusirika amateeka ne gatagobererwa enkya ggwe awuliriza oba omuntu omulala bagenda kukyanga ggwe oluguddemu nga gwe victim naye nga tulina wakutulesingira ng'era abantu bagamba ekya bulijjo baleka ababyokwena bamukwata bali muta. Embeera bwe n'atambula bwetyo tujja kuba tutandisa okuddawa emabega lwakuba ne president nga tugezaako kondeminga bino ate president n'avaayo ne kubakwatiddwa naye ye ng'agamba abakwatibwa ku nsonga z'ebusuze tebateekwa na kuweebwa bail kufuluma. Ebyo byonna bikontana n'eddembe lyaffe n'amateeka bwe gagamba. Kati challenge ebaawo president ng'alina endowooza eyo oba eddembe lino tulikozesa bubi. Tetumanyi lyaffe we likoma eri omulala we litandikira. Kati atamanyi we likoma amateeka bwe gayingirawo ne gagamba ono bw'oba olowooza ayingiridde eddembe lyo mukwate omutulete tumubulire etteeka kye ligamba mukwate omuleete tumubuulire kumubuulira bubuulizi genda omuwaabire ku poliisi nti gundi ono yanjogeddeko ebigabi bitali bituufu. Yo poliisi ejja kumanya nti kakati ono tujja muvunaana yadifaminze omuntu ono yamwogeddeko ebigabi byakalebulwe oba yamutyobodde. Kati bakwate bakutuuse ew'omulamuzi nti bannange nze nvunaana gundi ebigabi byanjogeddeko yanvumye yakoze atya. Mulamuzi atunula agambe kino amateeka tegakikkiriza era kino kye wakoze omuntu ono nti mu mateeka genda osibwe emyaka 3 oba 5 olwakyo nti okoze oba si kimuliyirire kino bwe bwenkanya. Naye bwe tunaatuuka time nga muganda wange gwe otuna n'ogamba kino no kyakoze kituufu olw'okuba olina obuyinza kamukwate bukwasi mutereke wali si kituufu kubanga kijja tutuuka time buli alina obuyinza ajja kuba asobola okukwata omuntu n'amukweka. Abantu banatandika okubuzibwawo kigenda kwongera obunkenke mu mitima gy'abantu n'okujja obwesige mu bitongole by'okwerinda so nga luli emabega omuntu bw'abadde n'obulabyo mu bululu nga buli awoli akacyankana abantu babuuza poliisi eriwa. Kati poliisi bagiyita bamanyi nti yeesobola okuleeta obwenkanya wano era wadda ensonga lwaki yadde bagiyayanira bwe bunaakya ng'ab'ebyokwerinda abantu babagiddemu ddala obwesige ng'omuntu okulengera omusirikale olina kumudduka. Kati awo kitegeeza obumanyi bw'amateeka bugenda kweyongera manye oli tajja kunnyamba ye naye bw'anankwatako bulabe okitegedde. So nze ŋŋamba tekinnaba leeti abalina Muwanga kale tugeze bw'abanga yalina kubonerezebwa mu mbeera eyo weeks 2 zino yakusatu zimala
akomesebwe aletebwe mu kooti bweziba mboka afunye ezimala afunye ezimala bw'aba alina omusango bamulete mu kooti bagumusomere bw'aba mulimandinzi abantu bebakere ku makya nga bagamba nti ali luzira naye alidda ng'ennaku z'omwezi bweziti ojja kuba omaze okukakanya obunkenke buno buli mu mitima gyaki mu mitima gy'abantu ate bannayuganda munenga bw'obamanyi nti wane Uganda tetumanyi kulemera ku nsonga bwabaawo ekiguddo nga babuukira ekyo kati ebyo nga tukyabibanja kuba tumanyi tebinnavaawo kati ojja kwekanga nti kati okuva jjo leero wiiki eno yonna ogenda okulaba nga emboozi yonna eri kuki ku bululu bw'abasentebe abalondeddwa biri babyerabidde tujja kuba twakava wagwewo ekiraba buukire ekyo naye nga bino bisigala tebiteredde nebyongera kati bo tobanenya ya training naye mmwe abali responsible abalina obuvunaanyizibwa okukola ku bino basigale nga bajjukira ekyokukola basigale nga mukola ebituufu ebbanga lyonna kakiiko ka Human Rights Commission kabaddewo oba kuva ku mulembe gwa Wangadde bayatandikira olina kyojjukira ekyenkizo eky'ensonga kye kaakola ku ddembe ly'obuntu nze nga bwe nzijjukira nkugambye okuva 2021 olwava mu kalulu bwe tuti abantu baatandika okujjanga nga bakwatibwa era amaloboozi nga gawulirwa sijjukirayo yadde alipoota yaabwe eyali ezze nti Uganda Human Rights Commission etadde akazito ku gundi ku bitongole byakwerinda oba ku kitongole bwekiti olw'ensonga zino kubadde kulaajana kuki kwereere era abantu okwongera okukasaako eriiso nti tebakoze batya mukyala Wangadde kwe kuvaayo okwogera ebiga nayogera ebiri mu kisenge mundeeyo nayogera ebiri mu kisenge embeera tetedde naki kyenkugambye bantu babaguma kufiira kiziiro mu mbeera bweri yadde agenda twaliza ekisanya ky'eppaka kukimalako nga tanyeze Uganda tugenda kutuukako ddinga omuntu aba aweebwa omulimu nga gwa gavumenti ebbanga lumala nga oli civil servant n'olaba nga environment mwe tekyakusobozesa kuweereza abantu nze ngamba omuntu nga ye bwagamba banne be bamuluna nabo bali incompetent ye nga ali competent yandibadde yalizayininga dda si kati naye okubanga olinze bamaze kutakula nosooka ovaayo bannanga omusajja asobola kukolerawo kaŋŋende akyovola banzaawe sympathizing era naye bannayuganda ekyo tukiyige bwe bakulonda nga gwe minisita w'ensonga bw'olabanga embeera eri mu minisitule tekusobozesa kutuukiriza mirimu gyo either ofiisi gye bakutuuzaamu waliwo abantu agezaako ginfluensinga obutakola bituufu omuntu yenna akola ekituufu awo wagambira nti embeera bweti sijja sobola gikoleramu wano Uganda tekiriiwo abantu wano tebamanyi nti omuntu alekulya ku mulimu singa either aba tasobola kutuukiriza byalina kukola oba ng'akoze byatalina kukolera mu ofiisi eyo wano mu Uganda tulina omuntu ajja ne bamuwa ekifo n'ajja n'akidibaga n'asigala ng'alemeddewo okitegeera Wangadde agamba nti waliwo abantu abamu bya lonkooma byateekako akazito olw'okulya n'okubulankanya ensimbi za bannayuganda kati be bali emabega w'okumulwanyisa mu kakiiko kano yanokolayo amannya gano wammanga Paul Akamba ali mbaka wa Busiki County najjayo Yusufu Ntembuli wa Bunyole East najjayo mukyala Sise Namuju Dionisia Werwengo agamba bano ebyabatuukako wabimanya babagalira nako mu kkomero okumala ennaku ziizo ne babijjeereza misango ne gibuliraawo kati agamba be bali emabega w'abakamishona bano abamulwanyisa mu kakiiko kino lowooza nti kituufu zonna gundi allegations ye ateebereza anti olumu bw'ofuna obuzibu oddako emabega emmoloka bw'otambula n'ogenda tukaali omukka gukendedde ng'otandika okuzza ebirowoozo oba nnyina bw'empise n'enninnya ku musumaali ndabika kapanya kali kempiseemu naye nga toli sure n'emisumaali ne ku kolansi gibaako kaakati Basise Namuju gwe wali mwaka ki gwe babasibidde gwe nalinayo n'omuntu eruzira gwe baali basibye kiranti waffe gwe twali tugenda okulaba babakwata yali 224 si mwaka guwedde siguwedde 224 nga gugwako yali 224 awo naye ono gwe nkugambye kuva 2021
yali mu office awo wonna yali takola ani yali amulemesa kyenkugenda tutunulira wonna awo wonna yali takola ani yali amulemesa era bano baaliwo tugambe kuba kati olabe bano bagenda okukwatibwa nkugambye emyaka gye balenti ng'ebiri emabega naye wali wonna yali akola ki ddi wali owulya eddoboozi lye twani betugamba nti naye omukyalo oyo abadde voko mu kifo ekyo ate nga okutandika 2 eddembe ly'obuntu libadde lityoboddwa nnyo awo wetwata kyasukka kuba kyeyongeramu amaanyi abantu okukwatibwa naki tuva mu kalulu ka 2 ne kisuuka kirala ne babasena bano bafuutu sojazi baani naye nga tebaleetebwa mu makooti tebakola ki tetwawulira ku ddoboozi lye kati bino byonna kwekwasa naye nga bw'omanyi of course alina okubaako kyagamba abantu okwetangira naye nze ŋŋamba ebbaluwa agitereeze gye yateekayo etalaga nti webitateesebwa nja kulekulira alekulire bulekulizi ateekeyo ebbaluwa nga alekulira ngenze bwana alekulira then tufune omuntu omulala ate yatubuulye ki ekinaaba kimulemesa okukola ki okukola naye ye mukyala Maria Muwangadye mulimu bwakoze eki mu kalulu ka LC1 bingi ebyakabaddemu bikaabya nalabyeko eno mu bitundu by'ebusoga eno ejjinja poliisi yakubye abantu 2 amasasi nebatta omu yafiiridde mu ddwaliro omulala yafiiriddewo mbulaga kigambibwa kusinziira ku RDC Gikatereka yagambye babadde bagezaako okuggyako abasirikale emmundu nebuuza badde bazitwalawa fujjo ng'eryo naye kukakana abantu 2 bafudde kibi kibi ate naye ndowooza olumu n'abavuganya eddoboozi yo libadde neeri abawagizi tebannange oba kujaganya tujaganya mu mbeera etatuleetera buzibu n'ebiringa ebyo n'abavubuka batera okupangisibwa mu mbeera bweti mujje munyambeko mulaba embeera egize bweti mukole kino kirimu emirundi 2 oyinza okuwa emitwalo 5 oba 10 naye nga gigenda kutwala obulamu bwo bekiri omuntu yandikuguza kujja kumenya mateeka kuba kkiriza gaana tetumanyi kikyabaddewo naye kati adisi kyagaye tujja okugenda nakyo naye yo omupoliisi kasa ateekawo layini nti yadansi jako emmundu aba ye amaze oteekawo defense either yo okusigaza obulamu bwe n'emmundu oba gwe okugimuggyako omutte kati kitegeeza self defense n'akutta ogenze naye omuntu ono bw'afa abamujja kwega nga adda alina family emabega alina ki so kati abavuganya ekyo tusooke tukitunuulire nga tukiteeke mu bantu baffe kuba olwaleero oyinza okuba opangisa mwana wa gundi agenda akola ekyo bamuttire nkya bajja twala muganda wo naye afuna obuzibu bwe bumu so ebyakalulu biwanvu tebiggwa malojja waliwo ebitundu ebimu ebitaalonze ng'embeerera yavudde ku register ezimu zaabuze abamu abalondesa badduse nazo ebirala byabaddemu vulugu atagambika register nga manya tegakwatagana n'ebirala tusaba omulundi oguddako enteekateeka ebenga etambula bulungi n'ekirala register ze twakozesa nga tulonda jozi simanyi kyazituukako ate kuddamu kukola ndala awo nawo wende bwaleeta obuzibu bw'amaanyi kubanga twakamala okuva mu kalulu kali akawamu buli muntu ku kyalo kuwalondera kitegeeza kusobola era okukola ki okulondera ate ne mukyusa ate ne batandika okugirawo register y'ekimpatiiraawo kimu ku kyaleesa obuzibu gyoli nti polling station zayongeddemu obungi kyokka luli kyali kyangu wajjanga buzi nze gundi ne bakira mu lukalala nga mwoli n'olonda so nakyo kyaleesa obuzibu naye ndowooza akalulu kano bamaze electoral commission yatusa time nti kakolebwe kalondebwe kaveewo naye tiyakeetegekedde nga bwe yadde ina keetegekera kivula okusomozebwa kwazze nga kukyali kuki kati awo wembuuliza bulijjo sente ze bagamba nti bazirina zaalabikiddewa ku lunno kiki ekyasaanyisaanyiziddwako sente n'okwebuuza zaakoze eki kuba nadde noonya wali emirimu gya akacooka ebyokwenda watali bookisi omuntu okuyimira okimanyi nti akaluuka obwa ssentebe singa baali bagakekkereza kati ze natunudde we nalondedde nga wetaaga bapoliisi 2 bakuuma mirembe ba 3 n'abala gundi yawangudde nga biwedde ke nadde siraba
simanyi naye era sente zafulumye. Nalabye eno Nansana Meya Kanna Kambada yalangiridde ate okitegedde gwe bakasenti langirira ssentebe waffe inde ngamba ate kati meya akola atambye okulonda kane weebuuza era commission yabaddewa so ndi mu kwebuuza ssente we zaalaze naye akagereke tuli mu kisanja no siripu ndowooza ayigeyo naye ayiteyo Electoral Commission alabe entambuza ya ssente z'omusolo bwe zitambula zaalwawo n'okuyisibwa president nga asimbye Nakakonga nti sisobola kuyisa ssente nga mulimu ez'okugula emmotoka ezinatambuza abalondesa n'ebinaalonda kubanga ziri ezaakola zikyaliwo ne weebuuza twakava mu kalulu akanene buli LC adde ina okulondebwako chairman twalonderawo akalulu ka member wa parliament aka president bakansala n'abalala kakati ate ekyalo kyekimba tugamba nti okuddamu okulonda ate bali basabye ate bagule mu budget ndala so ndowooza ayigige wantu na yugendayo otunule Electoral Commission ejetambuza emirimu ne ssente z'omuwa omusolo ezigenda side ye kuba mazima ababeera ground onoonya accountability nga togiraba so nalondere nanoonyezaawo nti ndabe Electoral Commission esasaanyiza ssente mmeka wano nga siziraba tezaalina we zaalabikidde so nawe weetaaga otunulya ebitongole bya gavumenti ebyo bitongole ebyo byetaaga okutunulya ne Lisa George ssente bitwala nnyingi nze era ndowooza nga tebannaba kufubutula chairman w'emyoga eri wansi ennyo nabo basooka batunulira kwano bo bakwata ate nnyingi ow'emyoga ezinza okutuuka ku muluka gwe ng'ali afunye million 15 naye ate bano bo tubawera mu billions and billions of money bali mu buwumbi katutandikire no kuba ennyingi tusembeyo abentono Salubongo yasokwedadiyo n'awandiika ng'asaba bajoyininge ne basooka bagaana bano ne balajana nnyo tebatuwa ssente wowe then condition yali nti for them to join their president must be here and sign the agreement in person nga taliiwo after okukkaanya okukolera awamu Richard Todongo osaba wandisi w'NRM yabategeezezza nti twakkaanyiza yasoose okukyogera twakkaanyiza ne bannaffe ab'NUP n'aba anti okujja mu iPod tutambulire wamu era ekyo ng'amaze okukikkaanya kati ne basooka yita n'amajolobero ge bagenda okufuna oyitegeera okumanya nti bano balungi tugenda kukolera wamu n'emmoloka ze kapyata ezisala bwanko bagenda kuzifuna ebyo omuntu wa bulijjo tabimanyire ebyo weebityo tebabisaasaanya babuloga baabwe gavumenti ya mwenge inase oyitegeera bagenda bazi kapyata okukolera awamu kati abantu abakokkaanya batuule kimu bw'aba bayisiza musolo gukyunya muntu baguyisize wamu tabagwogerako ate gwe muwanga ng'ofubutuka eryo gy'otawaanya abantu kati muwanga okuddayo mukomera kimutaasa ki muwanga okuddayo mukomera kyabadde bamugjewo lwa nsonga butatataganya nteekateeka zino eza NUP n'ekirala bw'anaaba waakudda dde ng'ali briefed on what is going on bagenze basooke bamukyekingemu adde ng'ategedde ebigenda mu maaso ye bambi yayogera ebigambo ebyo kuba yali abyogeddeko bifo ne bitamukwasa kati bwe yavudde addamu ajja kwogera beemu abantu bakuba enduulu enkya beeyowe ku kitebe ajje pasuwinga ekyadde alowooza ekyadde kisobola kutambula nga bwe yadde asuubira kanso amaanyi NUP ge yayogeza tetwagala ssente zammwe sijja kujja nga mwami Kyagulanyi agamba sijja kujja wali mwami Museveni twekubya akafaananyi babeera mu kyayi ebyo sijja bijjamu bapondoose struggle bagitunze ebigambo ebyo abawagizi babye baagala okuwulira nabo bye babawa anti bannayuganda balinga matooke enva mwogakoza bwe gawooma ekitegeera kaakati bo bamanya bano abakuba endu bye baagala okuwulira abasobola otutwala ne balowooza ebintu nga ffe tutuuka n'olowooza kino lwaki kifaanana bwe kiti si bangi bannayuganda baagala omugambe kyagala okula si ekituufu kati bo babagamba ekyo ne bakuba enduulu bamala obakozesa ne bawa obuyinza kati balina mandeeti emyaka gyabwe 5 ne bakola bwe kibayisaawo kati kyekino kubanga bwagamba kati naye just kinadde njagala kebakaanyiza okukolera awamu mugenze mu iPod mwenna muteesezza okugabana ebitafuttafu mwenna president wamwe bamuwe emmotoka era bagenda gimuwa agyesunze naye tali mu ggwanga gwerinda mu kaseera kano banti bali muteekateeka kati soft landing
akomawo bali muteekateka soft landing ekyo nga kiwedde mu parliament batuula bonna ne basharinga akasente ekyo nga kiwedde lwaki kati temudda ku level mukkiriza okolera mu gavumenti emyaka batulimu emeka 5 musabe kati ku bintu ebyensonga nti amateeka agasinga agajja mu parliament gabagibwa gaplaningibwa agajja mu parliament gaplaningibwa mu cabinet nti kati kekadde mu opposition kuba ke kinana NRM bolonda president tuweka abo opposition ya 20 mu cabinet babereyo mu cabinet manyenti bakolera amateeka anti mawe eki yabasinga ku kimu ye yatula mu mulyango nalya ensinga emulaba kati bano bate basazeyo kulira mu kateni babere baluka kateni tubaga abayi mwina kye mulya tewalike tulyenjale tuliko tetanga buli afuluma azimbi olubuto buli afuluma azimbi olubuto ye mawe yabagamba kandi ono mu lujja buli omwalabe era buli atuna agamba luzimbe naye alidde tulaba kati bano badde balira mu kateni ngamba kati ke kaseera muveeyo mugire kuba kati ekyo kijja kuongerako bwe munagenda bakolwa amateeka nyina mukwano gwange ali mu cabinet wenale yangamba nti yalaba enjawulo balina issue mu parliament mugone mu cabinet yao bonna nga batya president Museveni ye yali mu presiding over nga bonna bamutya then ono mau ye namugamba no Mr President it's not like that namunyonyola namuwa buli kimu president n'akyo adopting anagamba kitufu tugende n'ekyo ne resolution ne bagisa ne batakiza nako mukono kati singa ina ya abasobola okubanga mu cabinet nga 10 nze nga tusobola benefitinga ko kusinga okulinda kye bafumbye bakiyeta ku parliament senyonyeka bakiyeta ku parliament ne mugamba katukirwanira ku parliament of course temuyina on numbers era kaini putike musa ke katono naye atese ne muzijjawo ne muzitwala nene enkola ya mu bantu ba bulijjo abe nale mbabita mubalirana bwe mutuuka eri wali omudidi gw'okulya ne mutwana bone muli awo nga balungi nnyo eyo naye enkola eveewo bwe mukkiriza okukola ne gavumenti n'abantu mu kibagambe nti baneka tukoleramu ne gavumenti kuba twalayidde okutuukiriza constitution ya NRM era tugenda kutambulira wamu olwo abawagizi n'abasibe be basiba olw'ebyobufuzi basigaddewa kakati olwo era bwe ngamba muntu andi kukolera eggwanga mwakanyiza siraba nsonga lwaki kati sawa ya leero mwami Ssenyonyi Rope kubira nabbanje simu mutuleko mwenna omugambo waye ensonga eno kimanyi nti abaana bano bawayiswa ne baani basiberwa nsonga za bya bufuzi tukoze tutya tewali nsonga lwaki Rope tasobola kusisinkana ato nejjeno ne batone banywa chai ne boogera ku nsonga zino ye politics owe kintu ekikulu bana Uganda banamutegeera nga bavuma bana Uganda bamani bamutegeera tukize tugane jiba batwala jibalaga politics wo kuvuma atandise wano mu 2020 emabega babaddewo nagwe bano balinga matooke jobazza kakati we wajja abavuyi ne baga kati kuvuma kwe kuliko ne bavuma bwe munaleeta ndi kati bya bufuzi bya kikulu bitwala gwanga maaso n'abantu kwegalya mu nsi yaabo era bajja kumala bakyo adopting bajja soka banyiga bale bagenda yo wayi mu njogerezeganya yasenyi yasisinkanye ne kiri wakiwanuka nti bannaffe bamazini bafuluma kubatukirize tugane za famateeka getu practicing naye amateeka tegasobola kukola mu byabufuzi bitateredde amateeka gakola mu byobufuzi ebikoze eki ebiteredde era bw'ono otunulira Sudan gye bitateredde tegakola bw'ono ogende Congo politics gyatateredde tegakola ne wano ebyobufuzi nga timaze kusetingibwa kutereera amateeka tegajja kola ki tegajja kukola kubanga abawagizi ba NUP bangi abafiiridde mu mbeera ezo famire zaabwe teziirabenga bana abaziridde mu olukwe okwegatta mu maybe mu iPod oba okutuula ne government kati kankugambe bwe batakikola famire ezo zina kyezifuna kuba bwe batakola kino kiteekeddwa kukola kuba kati tukize tugani luli famire ezo mu bulumi bwazo ate badde bazanyirako politics ate batya okitegedde banaye tuli mu kunyigirizibwa abo political prisoners banaye government eno mukulaja n'okwo ekyo kye bakola nanga atalina position nkisobola kikola wano wabula gwe tugwempadde obuyinza ndowooza nkuwadde mandate nkuwadde obugundi obuvunanyizibwa obwo okuba nti gwe osobola okugusa ensonga ku level ennene okusingaani okusinga nze kakati bo okuyamba ono omuntu okumulaga nti politics yawedde naye ate mwembagaliza obulungi bawo ono kamuleke muganya kuba mukomera myaka 5 kanjogere n'abamukutte kuba ensonga emukwasiza byabufuzi ate byenkola bimwanondedde
ensonga zino zenjogera nga bazigambye Bannayuganda si basinywa mane batereera ne bategeera era ku babaka be mwalonda lesa asumu nupo ina bana mu mwenda ano mu mwenda ababaka asatu bwe bana yogera message ye mweno je njogera abantu bajja gitega manye nti ntufu bokola ekitufu temukitandika bangi naye ati bamala bangi ne bakijoyininga naye bwe bana ajja no politics wo kucha musa abantu naki ngate no mukola bilala ina abantu mubagamba bilala tagenda kuzimba gwanga tagenda ate kuliyongerako era mbagamba amateeka singa for example omuntu mugebirira abantu bebakwata twina emisango gye tuberamu nga tegejje no mu mpewo abantu sibamanyi tembamanyi babakwata nga bakuta olumensonga nga nkyamu biki niyo olwokuba temubamu influence ya politics abantu omensonga tuzigusanga ne bafuna eddembe lyabwe kubanga tusanga kooti omulamuzi aba ali independent gundi buli simunsonga buli kimu kigobererwa tugobera due process omuntu nakola ki nafuluma naye ebiri mu politics aha kanso matovunga nva nga tugenda ku mbulango katono bwe tukoma tugenda kutunulira ku kulondebwa kwa leader of opposition nabadde ndaba minister wa mateeka honorable Mao we yabadde press conference yagambye nti ekyogamba nti leader of opposition bamulonde ngaba independence nabe nali mmwe bali ekyo tukiwakanya era yenga minister wa justice yagambye akiwakanya kankome manyanga kanobesi jene mama mbabazi bwava mu NRM okujja eno okuvuganya mu M7 tiyagamba ko nti avudde mu NRM oitegeera kati bwatuuka eno omanyi tukkirize tugaane yali politics wa wano nadawodo oluvuganya ebiseera ebimu alinga busiraamu tosiramu kale era enkya nusaba kusaaza bawo tebannakakasa Kurani oyizo gisoma kakati yava mu NRM leero najja najoyininga bano katono nnyo naye nga talangiridde nti NRM agividde mu ddala bafuna butakanya na Mwai Museveni ngenda kujja kumuvuganya olwatukana bana abamu nga bagamba era abasinga bali mu DP nga bagamba nti akatono yabakwata ekintu abasinga ebine ebisigadde bagamba nedda besi yetagala kudamu kuvuganya 2016 ne bamugamba tuyambe era 2016 aba DP bonna Mwami Mpuuga Mwanga Kivumbi Segona Namboze bakukuta baddawani wambabazi bano ne bagana ate bakiyalaze nti besi yayina amaanyi mangi ne bamane baddalwa kuba yali abakipya mu tayawula nasigala nga atamba nabo so kati Mwami Mao aleme kugamba nti bano bale mu okulondako baba DP be bayagala okubuukirira mu NRM paka ebama yane babuuka ne bagiripako bulungi bayenga be bali bavudde mu opposition ekyo kibekiri ataddamu kubuzaabuza then ekyokubiri Mwami Mao waze ku issue byagamba okwekalakaasa okwaliwo November 22 kino na kino of course Spaka government yagireta byaja ne kwata Mwami Kyagulanyi mu nkwate leta tegerekese na kiteba kisuubira then abantu bamwe bugumuli yabwe tukiza tugana ebiseera bana vuka bali bayayanira okulaba enkyuka kyuka bangi nachi n'obutali kunyigizwa okwali kukoyebwa nange bali bankubidde ku piki kati yali Spark nejjira mu bingi ne mujja amavubuka abakozi b'effujjo nachi lwaki gwe mwakwata ebiseera yali agwa mu bantu kikeekyo mu bayaya abakozi b'effujjo abaki era be bajja esaawa zino at least bagezaako okuba neutralizinga gondi eri element zikendera naye oyo yasituka gwe mwali mukutte mwakwata muyaga era bayaga bye bali kuki kukubo I'm sorry to say era bwe yagezezaako okuliforminga abawo ne batandika okugamba ono si waffe abatandise ova mu kifaananyi kyaffe kiri ekyo buyaga ekyaki zikwe kukakana kwabwe naye bino bye bamuvaako naye of course abakolera olumu bitongole ebyo baba ino okulaga accountability n'okola kakasa president nti badde bakola twagoberera kino na kino ebyo toyinza kubyewuunya then watujja ku kyokulonda leader of opposition constitution article y'ekinaana mu 2 yegamba wajja kubanga okulonda leader of opposition then kakati administration of parliament act yo negenda maaso section 6 nekulaga nti ekibiina ekinasinzanga enamba ennene ku ludda oluvuganya kyekinaalonda naye egamba kulonda elections elect naye kati wano appoint oba bakopa munabo ali mu buyinza nti appoints the prime minister andi kugambe kati kyekizibu
kwera bagamba elect kati wano abamu aba opposition amendment mwami lumu etteeka yali aleta yeye yali asuggestinga nti ebibiina byonna olw'okuba nti leader of opposition akulembera opposition bonna aba opposition bonna mu bibiina bino bamulonde ku mulundi ogwo aba opposition begatta n'abe-NRM ne bawakanya ekintu ekyo nze nno democratically nali sikiraba mu buzibu nti olw'okuba aba opposition bibiina by'opposition bomba mu mulonzi agenda obbakulembe na sikiramu buzibu era olwaleero abasinga ku opposition lwaki kati bali tebandi agadde mutima guno mwerijjiramu etteeka amendment ezo mwezijjira naye ate abasinga bagamba ekyamazima ndowooza rope aholding bwa accountable lwaki rope gwe tulina bwe yalondebwa NUP yeerabira nti opposition ya parliament yonna si NUP munene bwaba holding a press conference ogenda okulanga eriko bakibiina kitya kimu ate ng'oli lidovu be bali royo jali tasobola kumala noti musanvu 5 113 noti 393 114 gwogamba ki ku nsonga z'eddembe ly'obuntu Maria Muwangadya oyo agamba bamulwanyisa n'ebirala ala ku noti musanvu 5 113 noti 393 114 hello radio 4 radio 7 radio 8 radio 4 wanji Nzaiva ni wanishibuye. Yesebo. Mwebale kuweleza. Mwebale kuwuliriza. Omukulu muwulire gendela ewa ngadi omulaba. Yesebo. Emwani mazenda budde kumwogera kukubangira jukya nakakiya kenyini president ya Rwanda. Kale. Webale. Alo. Mwebale kuweleza sebo. Webale kuwuliriza. Ono moboraza wa People's Front for Freedom Tanzania South mwicho kuva wanu Ntebe Road. Yesebo. Kati ekizubu kyoyo mukyara haja tiyamanya. Ngwaba baru bamukozesa katu bamukoye tubakyamwagara. Era katu nabo baru kwekwasa ababuyasubisa. Abekwasiza buyerera abo tubali n'amaanyi ga kukora ki. Ga kumugoba katu barabakuru abagobono speaker amongi. Kati beba muje mwengaro kubanga kirono mucharo bagamba ngo tinza ebundo no aveyo semo muchara jakreti naye waraba president ngamutima ngara kura PDF tezi ngakora burungi to abantu baraba mu Rwanda samveri bava mugunde mu government ababa abatona ekesubekwa abamaze kumukozesa ebagara katuba mukoye kale ndaronde cyano niterare kizafu webale nnyo alo Ukabange wanjisebo kali yango Vincent ne wanna mugama ogola honorable namugama mundabire bana Uganda uziwe tuyina tutulemera ku nsonga so tugivaako mangu era bila mangu so tugivaako mangu nnyo kale webale nnyo balire ddala megala bandabire alo gwasembayo mukuru wanji yoli data jendi sebo oyina second zintono nnyo omukongolo mulamo kizaako nnyo kanso nesebo amanya gange nze baba nga bulijjo baba empanga ya mule mu workshop sinimba ba ala diso workshop yantwala naye kyetulina kusooka okumanya bonna Uganda ekidu nga kitya oba ekiguddewo ekitubugutana nnyo ate senga president oba nakuba ennyini oyo mami wagambye ekindo tukireberako ennyo naye walitobanga tonyina okukyerabira byanga bintu bingi nnyo ebize ne tugamba tugenda biteekako essira oba palamenti yaffe yennaku owaffe abantu abawagizi kyekimanye ekyo ojja kungangaza baba webale nnyo balire ddala abakubye essimu mwenna mwebale nnyo zikyali nnyenje naye akadde katulese kansooka tugende kale abannange abadde batuwuliriza tubeebaza ebyo bye tukoonako ntera nnyo okuzza mandeeti bwe tubyogerako omuntu wa bulijjo oyinza obutaba na mukisa gujja kwogera nga nze bwenzize wano naye oyina omuntu gw'osasula okwogerera ye mubaka gwe walonda ye chairman gwe walonze yatandikibwako oyina kansala gwe walonda agenda kugombolola oyina kansala agenda ku district oyina omubaka wa parliament abantu abo bwe bagatta amaloboozi go gwe gwolowooza gasobola okutuuka gy'oyagala gagende naye kyokola chairman mugaye chairman bw'olaba ku kansala waffe mutugambire kino
chairman w'ekyalo wanalaba kansala agambe bw'otuuka ku ggombolola nti meya mugambe kino meya agambe ayogere naye bakansala be malonda ku district nabo boogere ekyo paka ku mbaka wa parliament eddoboozi lijja kutuuka bulungi ensonga gye musimbyeko amannyo egguke naye bwe tunaaba mu mbeera eno nga tubali tutambula twogera ku kino wiiki ejja ne mubuuka ne mudda ku kiri ate nno abantu nga bwe beerabira amangu bannayuganda ne be balonze nabo bwe beerabira amangu anti nabo bannayuganda Katonda batukuumire. Nze Kagogwe Fulgencio Peterson badde ne Kanso Matovu okulaba nga tukuba tooki mu nsonga ezo. Tujja kuddingana nate Katonda bakuume.